Yes for ADTV jembagalanye mwena nenda kubasa musubscribinge munyigene kade habali kata ne Saudi Arabia mbatubedeko nembebaza nembagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mu following ne comment section weri yawo obaka buntira mu comment section ndosigane ngo following updates mbale zibasambula tambuloko teregwanga Uganda Bajita for ADTV jimuli mutayi mwasibye mutya mwe nabaji followinga kusasira rwepi alutalo wakati wabonongedde okubanga lulanda bali bali mukwerangira omusajja buli omwamulwanira kusasira alaga yaseruga yavaayo dda alaga nebinde bamwagalako kokopi agamba rwepi atukotugaba n'omusajja tondetako kamanyiro aba bongedde okubanga betwalaganya buli omwatekawo eryanyi alaga nti yasinga kusasira agamba nze asinga n'emikolo twakola kusasira yatadde ebifaananyi olunaku olw'eggulu ye nebinde bandozi balengira emabega wali ebinde banga akutte kusasira bakolako dda n'emikolo era rwepf mba basinga bagamba rwepf mba kusasira ayengedde okubanga ayiwa bwino ogeza kubanga alaga nti munnange ye nebinde bavudde wala okusinga ne rwep wakimanyi Repi jukira yagambye nasanga kusasira jamugwa malaka nisonga nikusasira tandewe mbere okwagala okusanyawo amakage ngate tayingiranga makutangiranga ko makage ne musajja mukulu amanyikidwa nga seruga ne kusasira babikanga abakyawaganedda obasi kusasiranga yaloga seruga kubanga kusasira kubanga ali mitu bino bwebiti ngate mukyala mufumbo omusajja ina ngo libbawe omusajja nategera aba yajiyo denjara aba yatabuse dda kiraganuza kusasira bakola ki badambula ne baawukana ne seruga jukya bali baawukanyeko ne seruga bazinga baawukana ne baddingana noza kuno baayawukanidde ddala ebyaddala noza siba kuddingana ku mulundi guno musubscribinge munyigene kade Bajita for ADTV jimbaganye mwe nambe bazabagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga like ngo commenting ate subscribinge onyigene kade kusasira rwepi buli muyewerera munne agamba ne kwatako nja kulya bunyama nja kukunyiganyiga nja kukuba ebikonde nja kuyola ekigo nja kusikasika enviiri buli omu awerera munne rwepi obusungu alina bungi kukusasira baba era kusasira lwalidda mu Uganda muno besinga ne rwepi mulinde ebikonde byokka nampi musajja no yaleeta obuzibu musajja mukulu bindeeba ebyama bangedde okubanga bivanga biraga nti baaliko bonna ne bindeeba ate nga n'omwana kusasira gwa baayina abaana be bonna si baseruga kuliko n'owa bindeeba ku baana bakusasira bebumanyi kuliko owa bindeeba oba yaani oyo ebyama bikyavaayo mpola rwepi obusungu alina bungi kusasira kati rwepi ne kusasira basinkana ni ayinza kuba munne kubanga kusasira ndaba kikufu kiba kijja kumuyula kimutuleko kimukuba empi rwepi atejjukirayo mukazi mutono aba tajja kusobola mafene ono kusasira kubanga kusasira abalinganga big show nga olaba wrestling nga alinganga big show bano ba Braun Strowman bania wabala ba Omosi ne akati rwepi mukazi watu na butono waabwe oba mugereze kwandi rwepi ba wrestler simanyi nakumanya oli kusasira mukazi muzibu abajja kukuba rwepi ebyadala mpoziko manyi bagamba oluusi ne mu wrestling abanene babakuba obutono bukuba abanene bubakubisa bukodyo nenga buli omu yeweera mu ne buli omu agamba nenkwataka ngenda kukunyiga nenkwesisenga ngenda kukunyiga nja kukunyiga stay on YouTube platform atosera ngo following Bajita for ADTV yuji bifaananyi byafumendozo birengera ebifaananyi eby'emikulu kusasagezako kulaga rwepi nti munnange tijja mpola kwanange banzalamu omwana muyino wabindeeba tijja mpola olwokubanga bamusalidde omwana tijja mpola olwokubanga mwakola emikolo tijja mpola kusasa bwate bwagamba rwepi tijja mpola naffe twakola emikolo tijja mpola nange namuzalira omwana era mulina tijja mpola kubanga nze namusookamu tijja mpola nange yansuulawo tijja mpola nawe essaawa yonna akola ki nawe essaawa yonna akulekawo yikusasira agamba rwepi tijja mpola nange yansuulawo ate nga yampananga nti nina akabina akanene nti nina feesi ennungi nina ettama eddene nakula bulungi nina ebbeere eddene agamba naawe ali mu kukuwaana ebyo kale lindako linamukka ebbanga tono naawe agenda kusuulawo
oba muzaalidde gwamanyi oba mukoze emikolo gwamanyi ajja kukusuulawo. Kusaasira bigambo bya kusaasira nga bigamba rape. Amulaga nti tijja mpola omusajja agenda kukusuulawo essaawa yonna kubanga nange yakinkolako ate yali wange yasookera wange byonna by'omukolera nange nabimukolera. Okuzaala omwana namuzaala emikolo twagikola byonna bye mwakoze twabikola ng'ali nange. Kaakati ekyo si kipya kijja mpola kubanga nawe essaawa yonna akola ki? Essaawa yonna alina kusuulawo. Olaba sulawo nze maama Kabina kakati olwo ggwe oba omuserebende. Bigambo bigambo byani? Bigambo bya kusaasira ng'agamba rape. Rape obusungu alina bungi kusaasira yamugambye ebigambo baaba mukazi waffe ne bimuluma ne bimutuuka ku mutima ne bimutuukira ddala ku busomyo yanyiize era kusaasira bwanadde Uganda mulinde bikonde. Nze mbabulidde kusaasira bwanadde Uganda mulinde bikonde kinyinza okubagamba nze mulinde bikonde kubanga rape amwewerera alaga nti nekwatako ngenda kukulya bunyama. Rape yewerera kusaasira amulaga nekwatako ngenda kukulya bunyama ngenda kukulya bunyama. Obusungu rape ayina bungi kukusaasira bigenda kugwera bigenda komekerawa. Stay on YouTube platform KBTV UG KRTV Uganda na Fadi TV UG Fadi UG News. Mbagala nnyo mwena era nembeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mujye followinga n'okubanga mujye kumirako ne kugamba nti comment section bweri awo obubaka buntera mu ka comment section ate osigalenga on followinga. Mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti muli bamutawaana nnyo okubanga mugifollowinga. Eya subscribinga kyamaanyi kye wakola gwena taba kubanga subscribinga bambi ngenda kusaba subscribinga onyigene kade gwamosi bigenda kuggwirawa gwosubira bigenda komekerawa. Ani agenda okuwangula otata kubanga otata nawa kubanga lukomekerezebwa. Rape alaga tebinnagwa kusaasira alabikanga ye eyabivuddeko. Ne rape yagamba tebinnagwa. Ani gwola bisooti ani gwoswaza otyo odde lyoseke nja kukunyiganyiga nja kukunyiganyiga nganyiganyiga namongodi nja kukunyiganyiga nganyiganyiga akadengo nja kukunyiganyiga bava nja kukunyiganyiga ng'engeri abanagira gye balyamu akawunga engeri gye bakanyiganyiga ne bakakoza mu supu ne balya. Rape obusungu alina bungi kusaasira ndowooza ate n'okudda mu Uganda kubanga banadda mu Uganda asubireyo ensasagge. Nze mbagambye mumulindeko bwana bakomye mu Uganda mujja kula kibayita ensasagge kubanga rape mukazi wa ntalo mukazi wakwane gwaliko naye si mwangu naye baba mukazi munene bitya ajja kumutuulako alyoka amukuba empyo ndabire firimu. Bebyo munnange ebimu kwebitambula akadde ajja kuba akyalina ku airport amulugana amunyigenyiga mukube kuba musike onampulirira bindeba kye yakoze bana abakyala bano baba mwagalako biki musajja bendeba laka alina ebirungo ebyenjawulo ebetera abakazi bano okubanga bakola ki okubanga bamulwanira alina ebirungo ebyenjawulo abakazi bano bebakola ki bebamusangamu kubanga bali mu kumulwanira buli omu agamba wuwe buli omu agamba wuwe tewali wayagala kumusuulawo buli omu amwetaaga bigenda komekerawa. Mujimpereka like ate musubscribinge munyigene kale. Mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti muli big nnyo okubanga munfollowinga bagita Fadi TV UG updates mbanazo ezibasambula okwetera eggwanga Uganda gwosubira bigenda komekera ye goli tiimu ani batimu rape bawaga ne batimu kusaasira bawaga nenga kusaasira yatadde ebifaananyi ebiraga nti bakola emikolo n'ebindeeba. Rape yabadde awakana kusaasira yagambye owakana kale kambi kutte naawe birabe kikulumire ddala nti nange namwagalako era okulaga nti ebyo si bipya gyendi byakukolera. Mubeere bulungi mweraba.